po jako akawuwo. Naye abaabigaba baatuwa ebijanjalo bibindooza mu biraba. Abatuuze ba Bwaise 3 mu Bokasa zone mu gombolola y'e Kawempe bakukulumidde gavumenti nti emmere gye bawa okusobola okuyita mu kaseera kana akazibu ak'ekirwadde kya COVID-19 teri ku mutindo naddala ebijanjalo nti bijjudde amayinjja saako n'okuba nti babifumba tebijja so nga n'abantu abalala tebafuna kantu konna ate nga balina famire nnene ez'okulabirira. Abamu bagamba bafuna birungi naye ffe bye twafuna biibino nabitereka era nammwe mukiraba. Monica Mulokole ngono mutuuze agamba nti alina famire nnene era nga alina ne muwala we yazadde abaana 3 omulundi gumu kyokka ebijanjalo bibaba olubifumba tebijja nga ne wabo bifumbidde ku nku kyokka nga ovudde ku kino n'amata ag'okubawa babawa kumpi ga lunaku lumu kyokka nga balina nakawere w'abaana 3. Ebijanjalo twasanyuka taata ffe muzeeyi yatuyiza n'atuwa ku mmere y'obwereere. Tulina famire gye tulabirira tulina abazaalibwa 3 naye ebijanjalo bino bye baatuwa bambi tebijja. Simanyi oba zooni yaffe yeri bw'etyo yafuna bino abamu bagamba baafuna birungi naye okusinza ffe bye twafuna tebijja ate tetulina manda ate batugamba saawa emu batukuba miggo kati balegadde otukuba emigo bateekako mpingu. Abatuuze bano bagamba nti emmere gye babawa ey'akawunga yali ntono ddala kubanga baddiranga emmere ey'abantu 4 ne bagigabira famire ey'abantu 8 oba 10 ne beesanga nga mu bbanga lya sabbiiti emu emmere nejja kubeeweddewo. Obulunga n'ebijanjalo ebitumala ffe nga ffe famire basangamu abantu nga 5 ebintu bye batuwadde babala emitwe naye ng'emitwe babalamu emitwe nga 3 ne batuwa kubanga ogenda okutunuulira ng'ekintu okubala abalamu abaana boolina n'omwezi gwe mugenda okumala n'abatuusa naye ng'olaba nga tekimala. Saddamu Bisase nga naye mutuuze agamba nti mu kaseera kano abakyala balina abaana abato ababadde bayimiriddewo ku mata saako n'ababasuubirwa okuzaala batuuse okubanywesa amazzi olw'ensonga nti amata ag'abaweebwa gaali matono ddala ng'okusinziira ku bwetaavu bw'abantu bwe balina mu kitundu kino. Abakyala abasuubirwa okuzaala n'abaana abato ago gaali ddala matono nga tegaliiwo era ojja kusanga abakyala omu nga bakomplaininga ku mata abaana tebafuna mata nga batunulira nnyo no kabebi bwe kati waliwo bana abakyali ng'obalaba nti tebannabakola ki bakyayonka naye olw'okuba nti tebaali ba myezi 6 nga tebaweebwa ki. Anguzo Sairasi ngono naye mutuuze agamba nti abakungu mu gavumenti balina okusooka ne bajja wansi mu bantu basooke beekennenya embeera abantu gye balimu nga tebannaba kuyisa biragiro bye bassaawo saako n'ekigero ky'emmere gye babawa abantu. Naye essaawa zino tewali anyone who is advising government ekola kyeyagala okukola ate nga tewali bo bamanyi nti buli kye bakola is right. Naye kirungi singa muze mu field ne mulaba ekiriwo ku bantu mujja kulabawo enjawulo. Naye otherwise twagala okugenda maaso okugamba abantu bagende maaso okuyamba banne kubanga si buli muntu alina emmere. Wabula bwe twogeddeko ne ssentebe w'ekitundu kino Kawooya Kajimu agamba nti bo ng'abakulembeze ab'omu kitundu kino emmere bagigaba nga bagoberera ebiragiro bya gavumenti era nga wano bagiwooya ateesobola ate ng'ayina n'endagamuntu y'ekitundu ekyo. Emmere yagabibwa basaba abantu abamu endagamuntu. Gavumenti nga yo naffe twakibuuza yalina ekigendeerwa okumanya nti omuntu oyo ddala wa mu kitundu kubanga baali bagaba emmere oba mu kugituweereza basooka ne batusensitizinga nga ffe abakulembeze ne batugamba nti emmere tugirondemu abantu abateesobola ne twagenda okwekaanana ate n'abantu abeesobola emmere bakola ki baagala gitwala. Ate ku nsonga y'amatonna agamba nti babagamba nti gaali gakuweebwa oyo alina omwana ow'emyezi 6 saako n'oyo eyali yakazaala. Abakyala abasinga twabagamba nti amata baatugamba balina okugawa omwana nga wa myezi 6 okudda wansi n'omuntu eyakazaala. Abatuuze bagamba nti ensonga y'okugaba emmere nga bawayo yekka alina endagamuntu y'ekitundu yakosa bangi era nga kyakaluubiriza nnyo ne batuuka n'okuweebwa emmere etabamala era nga singa kino kigenda mu maaso mu bitundu ebirala abatuuze bakufuna obuzibu. Tetutamanyi oba n'ebitundu ebirala basooka nga basaba nnangamuntu
oba si bwe kyali bamala ne bafuna naye mu kusooka bagisaba ng'era bw'oba togirina kyewali badde oba ofuna nga si kyofuna bw'oba nga awaka wali badde abantu bana nga bali badde bakuba ensawo nnya z'ebijanjalo nnya nga bayinza okuwa 2 oba 1 n'ebijanjalo 1. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Abasawo abali mu kubeera nti balabirira obulwadde buno babawadde ebyetaagisa